Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byakedde n'ekire ky'enkuba wadde ng'ebimu akasana kaase ate nga bwe kazikiramu. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Bwe tuba ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga wakyaliwo ebire ebireeta enkuba era nga byongedde okusaasaanira masekkati ga Ssemazinga Africa omwono nga mwotwalidde n'obwengula bw'eggwanga lyaffe nga kye kituviirako enkuba gye tufuna ensangi zino. Ku makya masekkati tusuubira okkeera n'enkuba mu Kampala ssaako ne Masaka. Olwo ebitundu ebirala omuli Mbende na Kasongola yo tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Buvanjuba tusuubira okuba n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu bitundu ebisinga obungi. Yo mu Bugwanjuba tusuubira okkeera n'akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu Masindi ne Kaseesa ate yo Mbarara ne Kabale yo tusuubirayo enkuba. Bukiikakkono ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu okuggyako mu Arua yo nga tusuubirayo ekire ky'enkuba. Olw'eggulo ebitundu ebisinga obungi mu masekkati tubisuubira okuba n'enkuba era ng'enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu nga ddyo ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 27 Kampala ne Masaka, n'Akasongola ne Mbende ebbugumu tulisooka ku degrees 28. Buvanjuba ebbugumu tulisobola okutuuka ku degrees 30 mu Soroti ate Jinja ne Toro tulisuubira okubeera ku degrees 29 era nga nayo tusuubirayo enkuba. Mu Bugwanjuba tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 Masindi, 31 Kaseese, mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisobola okubeera ku degrees 23 wabula nga nayo tusuubirayo enkuba era ng'enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ate yo mu bukiikakkono ebbugumu tulisobola okubeera ku degrees 30 bitundu ebisinga obungi. Olwo ebitundu ebyo ebimu eby'e Karamoja tubisuubira okuba n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Olwo ebitundu ebisigadde omuli Arua ebbugumu tulisobola okubeera ku degrees 28 n'ekire ky'enkuba. Ebitundu ebimu eby'e Bunaayira Dubai tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 36 n'akasana okwememula. Nairobi ebbugumu tulisobola okubeera ku degrees 27 nga yo tusuubirayo oluwandagirize. Cairo ebbugumu tulisobola okubeera ku degrees 31 n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu. London tusuubirayo ekiddedde. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde twagaliza wiiki ennungi.